ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu gu Interpol. Omukago gw'ebibiina ebirina ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu gu Inter-Party Coalition for Dialogue guvumiridde obuvuyo bulabwako mu kampeyini z'abavuganya ku bwapulezidenti omuli ab'ebyokwerinda okukuba abantu bye bagambye nti bimenya ssemateeka bw'eggwanga lino. Bano okubadde ssaabawandiisi wa DP Gerard Siranda owa NRM Richard Todong, David Alira owa PPP, Mohamed Katerego wa Jema ne Fred Ebil owa UPC basinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku yafeesi z'omukago enaggulu mu Kampala ne bagamba nti enjuyi zonna mu kulonda zeetaaga okugoberera amateeka. Bino byonna babitadde mu kiwandiiko ekisomeddwa Gerard Siranda ng'era basabye abantu okugondera amateeka awamu n'okwewala okusoomooza ab'ebyokwerinda. Twagala kunenyeza wamu ebyo ebitongole ebimu ebyokwerinda ebiteeyisiza bulungi wamu n'abakandidate abalala nti process eno ey'okulonda twagala abantu babeere nga bali free batambule banonye akalulu nga bayita mu mateeka agaateekebwawo akakiiko k'ebyokulonda era n'ebitongole ebyokwerinda ng'omulimu gwe bikola kwe kulinda abo bokka ng'etteeka we lisaba abantu okwongera okutambula nga bali mu mirembe baleme okwekubira mu process eno. Era ne bakandidate abamu ennimi embi ezimu ezongera okuteeka abantu mu matiga bakandidate nabo tubasaba nti balina omulimu gw'okukola. Ssaabawandiisi wa NRM Richard Todong naye agassa eddoboozi lye ku nsonga eno n'asaba ab'ebyokwerinda okwekomako. In particular, we condemn in the strongest terms possible violences that we are reported in some parts of the country which were meted against candidates, between candidates and their supporters, between various supporters of political parties. All these sorts of engagements negatively, we strongly condemn, and we call upon our supporters, well-wishers and believers and security agencies to restrain from the use of violence. Ono ategeezezza nti ng'ekibiina bavumirira ebikolwa byonna eby'effujjo mu kalulu era n'agamba nti munnakibiina yenna anaasangibwa mu bikolwa bino waakuvunaanibwa ng'omuntu ku lulwe ng'era asabye buli omu okugoberera amateeka g'akakiiko ak'ebyokulonda. So on behalf of the National Resistance Movement Party, we condemn violence. We do not associate with violence. Any of our member who is found in that will carry his cross or her cross alone, not on behalf of the party. We are grateful that the Uganda Police Force and members of the security agencies are investigating cases that were reported in the various parts of the country. And we pray that those who are found culprits be brought to book. Bannabyabufuzi bano basabye bannayuganda bonna okutwala ensonga ey'emirembe ng'ekikulu mu kiseera kino ng'eggwanga lyolekera akalulu nga wano buli omu bamusabye okwewala ebikolwa ebiyinza okuviirako obutabanguko. Tuyimiridde wamu nga Ipod mu kukakasa nti kubaawo kwaffe ng'eggwanga kukulu, emirembe nkulu era okulonda tekututatanya nga ggwanga naye tusigale nga tusigadde ng'eggwanga limu okulonda kutuwa buwi bakulembeze bakulu. We also expect leaders to behave in a decent and disciplined way. If the regulations and timetables demand that we don't hold processions, we don't go to public places, we go and conduct our rallies in private gazetted places, and we end the rallies by 6 to allow freedom of movement. Baneera tebalemye kwogera ku nsonga ya kibiina kya NUP ekyavaayo oluvannyuma ne kisaba okuyingizibwa mu mukago guno mu butongole nga bwe batyo bategeezezza nti kino kirina okuyisibwa mu mitendera gyonna mu bujjuvu bwagyo. Olugambo olugambibwa nti NUP yawandika ng'esi tewali tegoberanga ku process yonna okwe-expressinga interest nkola bwoti ne bwoti. So ffe ne kakati tulindiridde era ewo obeerayo ebbaluwa enkyanga mpita bannange nti tugitunulemu tulabe ekigenda mu maaso. Anetina Kaibaale yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindi.